bitegerewa muntu ng'alinga nnamba emu ajjudde omwoyo omutukuvu. Obubonero obulamu ebyafaayo aba hoteli bagamba tebalanko kinyonyi ekyawo bwe gwasooka. Naye obukakafu nti kyajja kimu okusimbolayizinga nti bannange akabonero ne kikakola okuvunama ne kivunama nti fenge eggwanga bino bigambo ebisobola okulabwa omuntu aliko omwoyo fenge eggwanga tukkiririza muono kwe kuvunama okw'emirundi 3. Ate ekyo biwawaatiro kitegeeza ki? Kabonero ka ambuleera. Okay. Okusitula ebiwaatiro ne kikola kiti ng'ate tekibuuka. Kabonero ka ambuleera. Okay. Enkeera ne kino n'abaana baakyo ne bajja nga basimbye layini ne kikomawo ku makya hoteli okulaga nti ffenna mugendo ku ono n'abali ewaka tubanonyeeyo. Nkunyonyola kinyonyi okiwulira n'abali ewaka bonna mubagambe tubanonyeeyo musululu moja wano si nze kawabula abajjwa n'abazzukulu wano ono eggwanga liba limaze okwogerawo. Okay. Naye lwakuba liba lyogedde mu nsi ya mwoyo era abatalina mwoyo tebayinza kitegeera. Era bagenda kaya osanga n'aba movement nga baseka nga babuze ekinyonyi kyeki kubanga mwoyo tebamuyina kati bagenda kaya banamujjawa kati bagenda bayina kibuyaga agenda kozitalo nakati bagenda kaya byemukayana ojja kulaba omuntu yenna ayina kibuyaga ng'akayana ng'agamba naye omuntu ayina mwoyo asobola okutegeera obubonero obw'enjawulo. Ngenda kubuulira ekintu kimu, obubonero obw'enjawulo tebutegeerwa buli muntu. Okay, tuli ku That Truth Media, go subscribe, like, follow. Yes, ndine nnamba emu lunaku ka weekend tukatwaliriza mpola bwetutyo nga tugenda okubanyonyola mu katini nnyo ku bintu ebitambula naye si katini nnyo ku bintu ebiriwo ko nga tunabuuza ku bantu omusajjawo Shakib naona ekikazi kyamuyisizaamu eggali omanyi njo nabadde ku Asfaz najja ng'akubye suudi masavu kifumanyi kigamba omusajja ojjootya ng'oyambadde masamasa kyamuyisizaamu eggali. Omukazi ayinza okuba yataategedde byambalo era babyambala ddi ogera mulereza osulewo anti gambye omukazi ayinza okuba yataategedde byambalo era babyambala ddi ye yeebuuza wadde mukazi ki prima yalabwako ddi ng'ayambadde bulungi kimanyi okwambala ekikazi ekyo kimanyi okwambala kugundi Rostan Rhyme abeerayo musangayo nnyo mukikazi kimanyi okwambala naye si kisanyufu n'akatini si oyo ku nyambala ya si oyo Prima si ono penge kwatira okuwandiikako Olsania yoyo ate nagamba amuwayiriza mbu akwata ekitabo naga penge wandiika nti Prima yakwata mu kizigo kale onyize bunyizi nedda penge yabyogera ate Prima yagambye nti amuwayiriza kazo kitegedde yewolereze naga amuwayiriza ate awo Zibedo yamugambidde tutoka tukikwatanga leto bufaananyi bw'obukadde kwega mwafuna ekyokulwanyisa gyali nenge ekisinga obukulu ekindeesezza ebintu ebyo si kuba nti nno jjo lwa kooti ye naye omukulu ndooza buli mulimu agenda kufa agukoze mu bulamu ali mu studio agenda kutandika kuyimba wiiki gye tugenda okutandika bagenda kumwaniveiringa DJ agenda kutandika his DJ career eyo gundi nze njirimu bulungi nnyo okulaba omuntu ayogera ennimi ennyingi bamuyita linguistic kakati ate ali multi-talented anti abeera versatile multi-talented actually kiba multi-talented kati ye Shakib alina ebintu bingi byasobola okukola ate nga byonna abijjaamu simanyi awagira Bobi Wine ekituufu ekyo kibuuzanga kubanga ati afitinze mu luyimba singa baddamu ne balukola yalina okuba vaccine nti emirimu gyesikoze teguliyo abantu bangi bakola emirimu mingi so kagigezeeko
kubanga oledde giri sponsored company ez'amaanyi. Company ki? Towakana. Kale siwakanye naye company ki? Bwaki mwagala otukubya akabulooka? Towakana. Kale era ganti kati atakole ku kino nga balaba omuntu waabwe agwanidde basaka kiteesa ku management nene sebera bya Shakira. Gundi amuliko naye. Brand Morel. Yeah. Tugenderao. Eno product ya Netflix kyoyina okumanya. Walo lubekibuloka bwe kikalubamu. So temwewuunya okubanga alina kyakoze kale ne Shakibu zimwagaliza kisinga era Katonda amuyambe ayitewo. Tuwa batabu. But nga 28 I think bagenda ku mwani vading bagenda mwani vading na gundi ku paradigm abamu jiweta paradigm. Wetugenda paradigm mpulira bagita paradigm. So wetugenda okeseza kwolonga so which is okay. Shakib ngobuli wono owulira nti nno awo wowulirire emirembe beerawo talina tabu. So wekito wekyabadde ngenda bakweza muno nabadde kwa Sifazi Jo naye nze simanyi waje muwulira sente naye such events mandi ziddeko ko ne mulaba ku bintu ne mulaba ku bantu eneeyisa entambula ya the black one for the journalists banamuli ffe twadde tulina kwambala black only. What about those? Abalala it was a free attire oyambala kino kyagala but smart. Ani abadde Brands. It's a brands. Naye lukuno show yabadde size za bulijjo nga ziri. Zabadde nga kakuno yabadde bagise half time show. Yabadde more of fashion showing then no kwa preview. Yabadde agaba awards nga ziri mu 10+. Kuno yagabye 22 zokka. So people came in. Basanyuse. Eneye December je mubeera December ebintu we bitu mubibeere January otowolokoke nina ntero kula ngo osubula amachupa akati nze lwakuba nze sigenda nnyo ku bigundi bya bijoowo mbulina okwambala simanyi ekyo ya ku mutwe simanyi nekyo ujjeno yanyo bigendamu naye nga okutambula ntambula wemba nfunidde emirembe netugenda kaawo netukyakalamu ne banywanyi bange mu bifo ebyenjawulo ekyo kibadde ekijjo ku mutwe kibadde kyetaagisa andi kati egyo emikolo gye bategeka egimu kubaako ebiwojjolo ku mutwe olina otutegako ekikola ky'epaapaali biba bizibuzibu so olumu nze binsukkako ne sibigendamu ng'olumu era byetaaga mu baddayasa abemolamola kati omwana Bad Black wataswaliza abantu tabeerawo yakoze eki Primo omukazi omanyi yali baby mama wa omwana wa Alex Muhangi bagambye Bad Black jangu owe Primo awadi yawangudde najja namugamba mbadde nino gikuwangani ne Alex Muhangi naye wategedde nti agenda giwa ex we adduse aganya okujja nze saalabyeko Alex Muhangi mu kifo okulimbako koye kati ate yenyini amwebuliza kuti mpozi mwekyawa oyo gweta Bad Black era yalabye nga alina ovaawo nga alina gwafumisa ekiso yena muyimbwa watakuba kabazzi katuulawo naye netuvaayo anyway okay nambemu olikiriya sira tabbo tolina tabbo ndoza tutandikira na asimula note lunaku lwabadde lunaku ndoza lwadde lwa kusatu either lwadde lukeso olwokuna oba olwokusatu fena abalina enamba ya manager Roger twalabyeko status ku gundi ye ng'alaajana agamba polisi mumpe namba zange okuva mumpe simu zange okuva mwatwala simu yange okugikebera sijirina njagala nga ate nga jukira luli baali bakikwese nti yagendako ku polisi era fena twakitegeera mu lugambo anyway fe abamu batutegeezaako before
Ffe abalina abali mu nkambi zombi batutegezako nti Roger Kolo yali agenda naye n'asaba kireme kujja muki mu mawulire nti bali bamututte mu ku poliisi awo ekibuli si wali CID bakebere kuba bali bamutadde ku list yaba suspect abali batebereza okuba nti bakola ki balumbagana omuyimbi ng'ali mu motoka ye amasimu ge ne bagatwala ekyo kyaliwo mu mwezi ki twali mu gwa 7 gwa 8 gwa 9 tuleka twali mu gwa ndizanga mu gwa 9 ajukira nga tukyogera kaawo obagwa anyway awo nawe kyaliwo naye agamba okuvula amasimu ge tagafunanga ayagala amasimu ge ayina ebintu bye birimu ayagala bikozesa okuvula abuuza temulabanga kituufu temukeberanga simu kutegeera kakati abantu abasinga obungi poliisi exhibit ezibeerayo oba mukafaafagano kakufiirwa oba okufuna percentage nene yeriwa yeriwe nene kufiirwa kufuna okufiirwa kyekinene ne kali manager Roger ekizibito kye bayinza kimuwa bayinza okutobba ku birenduulu naye byo byonna nga bikyali awo ani ya reportinga manager Roger nti ayinza okuba omukubbo ngatani ani aniropya ni elizingwe ningo batuzako obuvune kakati manyi ngenda kubulya ekintu kimu nze ekintu kino nkiraba nnyo olumu abantu mukwawukana naye omugaso Spice kirizo oba gaana manager Roger yakola ekisooka ate ekisembayo okola Spice kyali buli kintu kyonna ekisoboka nga kisoboka mu maanyi ga manager Roger yakikola Spice okufuuka kyali munjogere nyangu eno yali business ya manager Roger gye yali akoze andi yakola kyonna ekisoboka okulaba nti business ye eyimirira ate era yakola kyonna ekisoboka okulaba nti business ye eyimirira bad enough business nekyankalana tokyogera negwa nekyankalana mu yes munjogere nyangu tuga nti negwa naye nga tegudde nti emusazi busazi wabula business yinza okuba yingira mu mubbi nayola sente zonna bazitadde n'agenda naye nga tolina kyamukola ate nga ne sente olwazitadde olabawo okusubira ne kukomaawo bw'oba tunuulidde bw'oba ogamba nti ku ttiimu zino ebbiri tweyawule ndi ttiimu ki okulimba kuzibu naye nze nsigala ttiimu manager Roger lwaki nsonga ki manager Roger yakola buli manager kye yandikoleddwa omuyimbi muyimbi eyimirirawo lwakuba nti abayimbi bamala okuyimba munnaye beerabira mangu kasita batuukawo ngalaba kasita atuuka mu toopu ye n'alaba nga takyasobola kudda mabega beerabira bino byonna bye tuyiseemu balina n'enjogera egamba ate njiwuliddeko nnyo manyi nze mbadde nnyo mu bya music nga nkutagana ne bamanagers abamu kati abayimbi balina enjogera eno oba aba amupaaza alina enjogera gy'ayogera bw'ajja nga okubya akaggi okozeyo konsati zo 2 ennyimba olinanga 5 gundi ezikuba nga gyakugamba kati wakutuusize n'oba ofata kujjaawo kati olina kufuna mulala agenda okujja wakwongereyo naye kati olaba abo abayimbi bwe batandikira okukyankalanya eno ne bamanager bw'oba olaba Spice yeeyongerayo oba kati yakkirira kati simanyi naye ekigambo ekyo kikozesebwa nnyo we are talking about musically yeeyongerayo bakkirira bw'oba okiraba sikere eribweti Spice bwe yali atambulira era kati buli omu n'atamanyi nti nno manager Roger takyamanaginga Spice akiraba osobola okwebuuza baabaki oyinza okwebuuza Spice yabaaki amasimu ge yalinga kubanga ennyimba za Spice engeri gizaali zanyibwamu kyonna kyabula ennyimba za Spice kuzanyibwamu ne ku radio ne kuki ani kati yenga atofulumya olima nagamba nti n'olulule kati tugenda kukola n'aluzza genda mu bbaala engeri gye baali bazizannya nali kwekitu onga tubeerayo babiri naye nga tavamu ekitu onga olumba lulina ozannya we nabeere nenyomu ekitu kati okyalaba nga bazizannya ekituufu kiri nti Spice ayinza okuba ayina kye yali ayagala ye nga ye ekyali kitasobola bakwatagana ne manager Roger
naye okola omuyimbi okumanejinga talent y'okutambula naki ate manager Lodge yali mulala kaligera kwecho kulabirako bwe baweera Kasuku brand ya Belea bali batunulira abantu babiri waliko Spice ne nani ne Kasuku era Kasuku bamuwa nze nayogera n'ennamba ya Spice bagisaba n'omu kuba blogger be bakozesa ennyo gwe najjako ennamba yani bino byenjogera naye akimanyi era akimanyi bamukola ki bamukubira n'omukubira ng'oli ankubide n'angamba Dias obeera mu bana abantu njagala okole ki njagala kumpa ku nnamba yani ya Spice njagala direct number era kyovula kyababeredde kizibu nnyo batutte period nene okusobola okusalawo okufuna ki omukazi gwe bateekawo naye by that time bale balaba Spice lire bagenda omuwokinga overtime awaka period awo bacyankana ne gundi nga balaba waliwo ekitali kituufu kwe kugiwa Kalokasiita kati Kalokasiita bamwaniviriza yagitutte lozo kiraba ate gwe Kalokasiita njagala Belea zange tozanyira mu bintu bino naye ate Kalokubiri naye ate olaba manager Lodge abeera kubeerawo eyo gundi yali yaabo kyenkulaza nti kumaanyi gafuba yes baiti bayinza gibabuusa so kuba nze kweyo gundi nina abajuliza aba eyankubira gwe nakubira ye naani omulala kuba nayogera n'abantu basatu era newe namala okuwainama nembuuza oli nti owaayi kyenjogedde okikonfaminze nti oli kyekyo naŋŋamba oli mutuufu era enamba bakoze eki naye wayitawo omanyi bali basooka kwetegereza bagenda okulaba waliwo ekitali kituufu bw'oba tunuulidde ebintu bino Dias ndowooza okuyimba ka Spice okuyimiridde amagezi ga manager Lodge gaali gakola ebitundu 7 oba 6 nsobola okukkiriza okuyimba ne kukolako ebitundu 4 nsobola okukkiriza kuba si kwe kwali okw'amaanyi naye manage si kwe kwali okw'amaanyi okususse manager Lodge yalabise okuyimba kwa Spice ng'okusukkulumye otegeera era ye yamutopingisa olw'obukodwe bwe n'amagezi go n'obukalabakalaba bw'alina mu music ate tenkanya nnyo ate waba apika ekintu akifiirako nnyo ate protectinga brand ye ate protectinga nnyo brand ye ayinza okufiirako ekiro kyonna kakati ojja kulaba nga Spice ebyo byonna byonna ebyatuukawo nze ngamba Spice nakati afiirwa weewaawo ayinza okuba alina omuvujjirizi asukka ku ssente ze yalijje mu kuyimba naye ate ne yali talent ye nga mulimu naye ate kwe baamulabira so kakati ekisinga obukulu mu byonna ndowooza omusajja bamuwa amasimu ge kuba ye ekimuluma right now amasimu ge bamuwa amasimu ge akola ebintu bagamuwe anyway awo tuvuddewo ebintu ebyo tebitambula gwaye muva wala bamukomyawo mu kooti nga 23 lunaku lwakubiri kiri kitya ekisinga okwewuunyisa mukulu Dias buli muntu ayogera kikye ku kwatibwa ya muvawala bagamba waliwo be nalabyeko nga bagamba ya provoking abajaasi nina be nalabyeko yali akwata abajaasi nabe nalabyeko abagamba tebamanyi wamulabyeko yabadde agamba nti na ya provoking abajaasi nagamba mwegendereze abajaasi omukulu wamulabye nalabye omukulu sendi namugamba ate yali yesembereza nnyo bajaasi biki obuzibu bwava ku ki kubanga dirwe nali naawe nondagako ka video kava ku ki okutuuka kwako ka video kewanda soko nyonyi osigira abantu ekifaananyi muva walengere gye bamukwata kuba nalabanga ku sini already abaali bavuddewo bwe yali mu motoka nali nkulaga twagenda e Bulange yes bwe twava e Bulange nga tutambula okudda ewaka era muva wala yali mu motoka ye ng'avuga eyeefaananyirizaako ekika kya Pulimo ng'avuga okudda wa ewaka muva wala yali mu motoka abantu abatalaba katambi ako njaka kuweereza katereyokka abantu balaba amazima yes okiwulira kuba abantu abasinga obungi boogera byabwe bwe mayogera kiki bwe twagenda e Bulange twavaayo bulungi muva wala ng'anekedde mu kkanzu ye abaali mu jjaamu nga batambula bagenda ng'emmotoka zeesibye
Muvawala omusirikale omubbi nsanyuwa okuseka omusirikale omubbi omusirikale omubbi n'atula mu mmotoka ya Muvawala n'alabamu ekintu ekirivaliwemu. Yali musirikale maji nga namulabanga ya madde byamaji maje ndoza ne SFC kige nti omusirikale omubbi sigambe wa polisi. Ekiwulira omusirikale omubbi eyali yesabise n'ekikookolo ng'asuubira okukola ebikolwa ebitali bya buntu mu biseera kati nga tayagala balabe na feesi ye baali beesabise feesi zonna nga n'ebikola bye bakola bya kitujju si bya buntu. N'alaba ekintu ekirivaliwe mu mmotoka ya Muvawala n'amukuba empoole n'akinyakula. Ako ka video nakateekako ne ku status yange weekali era nga tugamba nti kati abasirikale baafuuka batwazi. Oba otutte abasirikale omulembe guno baafuuka banyakuzi. Bw'anyakula ekintu ekyo ekyali valio ekyali mmotoka ya Muvawala, Muvawala omusirikale wanyakula bwe pa yatambula butambuzi n'akola ki nibayongerayo kuba ono omusirikale ye yali asembye emabega ku bano abaali bakkirira yayimiriramu ne yeetegereza n'anyakula. Muvawala agenda okulaba omuntu amunyakudde nga muki omusirikale. Muvawala kyava afuluma mu kanzu ye n'ekkooti ye ya bbulu ng'anekedde bulungi nnyo mu kaviiriko akakkaati agamba omusirikale era complaininga wali abakulu bano nti oli anzibye atutte ebyange anziriza ebiki. Muvawala wafuluma olipootinga ku basirikale abaali awo abagamba bannaye omubbi wuuyo bakwata mukwate ate bagamba nawulira kabala bagamba bwe yajja gye bali ate yatandika lwana nabo mukatambi kano olaba Muvawala walwanira n'abasirikale naawe njagala okerabireko kubanga mukatambi kano njagala weetegereze bulungi nnyo abaaba abasirikale bakkirira omusirikale omubbi wuyo asembye emabega n'anyakula mu mmotoka. Bw'anyakula omusirikale omubbi omulaba n'anyakula mu mmotoka bw'anyakula ne beeyongerayo nga bamaze okunyakula. Bwe beeyongerayo Muvawala afuluma olaba wakanyolaganaawo yali abanyonyola nga abagamba nayo nanzibye ne bamusikale bamulinyisa Jjafanga. Kati no yali akulembedde ono yalabanga onabbye n'akyuka n'atulayo obutunzi bwati n'agenda mu maaso byakatambi kubanga ekyamutunduzaayo nalabika bw'anyakula Muvawala yaleekaanamukko omubbi agenda okulaba nga munne ono agenda okyuka nga alaba munne ne beeyongerayo. Okiwulira kati kyekiremesa abantu ne bagamba kati abasirikale bonna kye bapanga NTV yazanya akazanyo ka NTV owa NTV yali awo ng'akwata wa NTV soko gende maaso nina kitugenda okujjako list y'abagenda covering parliament omwaka ogujja yafolomye tugenda gituukako tekuliko wa national media no kulika bino mazima bino just mazima bino kakati bw'oba tunuulidde kati abantu bagamba nalabye omwogezi bw'ate ono n'agezaako okutukuba n'akola ki omusajja yayimirira buyimirizi mu kkanzu ye n'agiwa n'ekitiibwa abanyonyole nti omubbi wuuno anyakudde. Kati owulira baataddeko mbu simanyi yabadde ayina essimu etakkirizibwa yabadde akola nawulire yadde akola obwamawulire mu bumenyi bw'amakyamu oli yamubba bubbi
mu mmotoka ey'obuyonjo oli yamubba bubbi mu mmotoka ey'obuyonjo. Musirikale omubbi kakati bano bazibira omusirikale waabwe omubbi bateka kumuvaala emisango egy'enjawulo. Naye nga akatambi kaalabibwa kamanyiddwa nti omusirikale omubbi. Kigumiza nnyo ky'omusirikale omubbi. Ate yajakula. Omusirikale waaba oziza omusango olaba ng'akunnyonnyola. Naye ono omusirikale olaba engeri gye yajjamu ya bubbi. Nsoobo yakuba nsoobo. Yaragezaako okuba mpole ne bamulaba. Kati muvaala kino kuba kati ku Lwokubiri akomawo tusabe. Muvaala talina mukisa gwa mu Uganda naye alabika ayagala nnyo okuyimirira ku rights ze. N'atamanya wano olumu tebaziyimiriraho. Kati ye akitwala olumu ng'ali mu Amerika. Okitegedde? Wano olumu tebaziyimirirako okusinziira ku mbeera eriwo kubanga ababbi ate be bavunaana. Kuba kati eno ye keesi gye tuliko. Ababbi ate be bavunaana. Kuba kati ate gwe babbi yali mu kkomera. Ovanga ku muntu akubba ate n'omwegayirira nsonyiwa. Kati be babbi abo be tulina omulembe. Omusango baamuggulako okusooka nalowooza. Nate tulaba video giri emisango kuba wobongama nti no simanyi indecent split of videos simanyi hate speech na bichebe byonna ate bigira wa mu katambi ke tulaba ono muva wala kyenjagala omanye gwe nange bamubba ye yabbibwa mu kumubba ate ababbi ne bafuna obusungu bungi obba kubira enduulu kati bamubonereza lwaki wayogera. Nate si yayogera obwa kamera yaliwo ng'alaba byonna anti yakuba enduulu. Bano tomanyi bakuba n'enkaba gy'olina okukaaba. Anyway nina gwenda bye RDC omusango gwa Beno kubanga teyayita mu luguudo lwe yagutadde ku Bobi Wine era yagambye Kyagulanyi yali mu nsobi ye buzibu ye yaviirako okuba nti nno actually se yaviirako ye yaleetera actually ye yagaana kigambo kibadde ye yagaana Beno okuyita mu kkubo lye. Muddemu ekintu ekitegeeza okuwagira movement nakakikunyonyola guno omundi gwa 7 naye tokitegeeranga kitegeeza kwesiruwaza ng'ebintu obira mbutuufu bwabe naye ng'olina biddamu bukyamu. Era ekimu kukijjayo definition y'omuwagizi movement omutuufu kumubuuza kibuuzo kiteredde. Bw'okimubuuliza bw'oti ogenda okuwulira mwami Museveni mumanya kimulonza madiini nga bamubuuzizza mwekobaana amagye naki okuba abantu era muri sayidi ya movement nga kyaddamu ki olwaleero RDC bweyimirira n'otugamba nti Kyagulanyi yalemesa Kabaka yateeka Jafanga mu maaso gaabo. Jafanga ebeera ku kitebe kya NUP. Abasirikale abaali bateeze wano waayingirira ne Jafanga eteeze mabega ba NUP. Kabaka bwe yatuukira awo Kyagulanyi yaliwo. Yali eri mulange munda. Yes. Ojegeera? Yes. Nga naawe takola ki? Taliwo. Taliwo. Ongamba otya nti ye yamulemesa. Akyesibyeko nnyo era abadde amubuzebuza mugambi naye gundi. Era yamulemesa mu ngeri ki? Naye ekijja definition entuufu tono muwagizi wa movement lukule kyaba mwana bwa RDC. The way engeri gya answeringa mu question ze olabira ddala kye tuyita omuzungu ayina kyayita stupidity of highest order. Mu Luganda bakiyita batya? Obusiro bw'enkomeredde. Si kyekyo. Mu Luganda siwe obusiro bw'enkomeredde. Simanyi naye balina engeri gye bakiyitamu. Ekiwulira kyekyo kwegamba waliwo omanyi ekintu olumu ekimalako abantu emirembe kibalagala. Joyida omusiro mubalagavu. Kakati nga kamulali omukka naki. Bakita oli musiro mubalagavu. Kati obusiru oba butuuse n'okufumukira abantu babalagale
omugana naga nti oyo musiru mubalagavu bwekiri kakati bw'otunuulira abasajja bo bala DC balina engeri gyebe packagingamu n'ebintu banyonyola eggwanga netuuka n'okubuuza omusajja nategeera bulungi ddala ali mu ntegeera ye oba kubanga wakiri yalyogedde ekintu ekyagala okubeera related wakiri yaliwayiriza nti abasirikale baffe abaaliwo munnaye tebategeera ate tebalina baawano yalifuye engeri gyakiwumbawumba bamanyi bya protocol babeera mu barracks ne akyetondera omusonyiwa naba ne baga omusajja alinga akoze eki naye baleeta omuntu amanyi bulungi Oluganda n'ayogera ebyekisiru ebitagambika nti Bobi Wine ye yagana Kabaka oyita mu kkubo lye bulijjo taliyitamu kitegeeza mwali mumbonereza Kabaka nti kebayise Bobi Wine Emmengo oba kakyaddeyo kamulaga Kabaka nti no talina kyali ye ansa gyagezaako laga nti Bobi Wine yalemesa Kabaka bulijjo taliyitamu era njagala ombuulire omuntu wanga nti Bobi Wine yagala otambulira ku mateeka awaliwo mateeka akya Bobi Wine yaliwo abo Kabaka we yajjira Kabaka yagwa mu kibinja kya Bobi Wine nga kijjuddewo lawundi yalimu baabwe bokka by the way yes where very honorable ng'oluguudo lukalu yanio wa nupasola okulengera bene nga ajja n'asigala mu kkubo oyo taliiyo anyway bintu ebyagira RDC samutegedde bulungi naye tumuleke RDC njagala ensonga ya ŋŋaali ekutte wansi ne waggulu ŋŋaali yakalabika emirundi egyo ebiri ŋŋaali yasooka nerabika ku woteeri Bobi Wine abagamba sijaggendayo kibiki temuntwala gye sitalina kugenda bannange na bookings ewange biki nerabika ekiro ne kumakya nerabika ekiro kati ate bwe babukya ku makya abaana baali live nalabyeko n'eddongo site nereeta abaana baayo nga bakumba nayo ng'eri free nemaliriza nga wayiseewo olunaku ku Lwokutaano neddamu era nerabikako ng'atali mu disitulikiti ndala kino kitegeeza ki kireeta bubaka ki omanyi waŋŋamba gwe ki gwe encyclopedia nze ndi oba gwe Google oli 00 ziri ezisembayo abantu banyonyole ekintu kyangaali kino waagwa bw'oba tunuulidde abantu abasinga obungi balaba ebintu naye balema okubikkula bibalema n'okulaba bibalema n'okutegeera tuzze mabega nziddeyo ddala njagala otuuke mu 2021 ojjukira mwami Kyagulanyi oba yali 2020 oba 2021 obanyi nti mwami Kyagulanyi yakyalako munasonyiwa sebase bulungi otwo tunuma mwami Kyagulanyi yakyalako kwe kanisa eri wali wansi n'amasoba omwami gwe bayita Male mujjukira lwe yayita ba MPs mwerabira mangu ojjukira Male nga nnyonnyola butya we yatuuse okukyaza Kyagulanyi agamba yayita ba MP bonna ne batajja nzijukira ng'omusajja agamba bonna yabayita awo munnayafuzi bwe yayita yekka eyajja yali Kyagulanyi bali bonna bamunyooma naye agamba yasooka kuhoolesebwa ng'agenda okuyita abanabyabufuzi naye mu kwolesebwa okwo ekyali ekirooto ne kijja mu reality kitya yaloota ŋŋaali naye ng'erina ebigambo byemugamba baba batudde ku woofiisi nga ŋŋaali eyogera mu kirooto funa bulungi baba batudde n'azukka natakitegeera bulungi naye n'akyanjulira banne naba nafunye oba kwolesebwa nga babaga tuyite abannabyabufuzi oba ki gwe gwali mulundi gwe gusoose okuyita bannabyabufuzi mu eyo kyaki gwe gwali gusoose era gwe gukyasembi baba batudde mu kyaki mu woofiisi naye obudde tebwali bwakusaba agamba balina enkiiko ne baali bateesaako ŋŋaali nejja
Mwami Mala agamba wanajja mu reality. Yes, mu reality. Je yalooseko. Agamba ngali eyo yakonkona olugi emirundi 3. Ra office. To naga kyekikuuna olugi. Bagenda okujjanga ngali. Yebadde konkona. Agamba ne bagigulira ne bagulawo ne bagangali yino. Crested crane. Neyingira yanyonyonye ebyangali ebyo. Era nefuluma. Okitegeera? Obubaka nera n'atabukola ki? N'atabutwala. Nkugendera ku bubonero bwe tuliko. Era teyakitwala nga kikulu ne kwolwo. Wabula Bobi wamala okujja waliwo ebyaliwo bingi. N'alyoka vvuunula obubaka bwa ngali. Bwekonkona nga ku mulyango era tebakitwala nga kikulu. Kyokka ate nga yafunye n'ekirooto. Naye mu babaka be yayita bwe yayita suubira na kuyita wadde okulabako yali Bobi Wine. Yeewuunya nnyo ngazze. Era baabuuza nti ngali eno nyekiwano etajjangawo. Olwo atandika otema ngali gye yaloota ne gye yalaba eyakonkona. Era baba bali awo Bobi Wine yabasanga munda mu church nga tebamanyi na kumanya nti anaakola ki. Anajja. Balinda babaka muyeegwa babaka tebazze. Era yekka ye yajja nga bali awo nga ngali etajjangawo we yajja obwomu nekonkona. Ekintu kye bagamba nti ono muntu aliko amaanyi g'Obwakatonda atambulira mu bintu ebyenjawulo. Ebintu ebyenjawulo bye biriwa. Kwe kugenda Mmengo okwoza olutabaale wa Katikkiro ne Ssaabasajja Kabaka n'ayitawo naye nga temakoze puroguramu naye nti ajja kuyitawo. Eba ansa egamba nti Katonda ne Buganda NUP omwoyo gumu bwe guti. Kibanyonyole bagenda kuwakana. Eba ansa egamba nti Katonda ne Uganda ne NUP omwoyo gumu bwe guti. Ye Kabaka okujja n'atuuka ng'agenda kuyitawo bameka bagenze Mmengo okwoza olutabaala naye alebe Kabaka ng'ayitawo. Olwo Ssaabasajja ayitawo kwolwo. Ate naye teyakipulaninga nti kangende mpitewo. Wabula kijja baayi. Tegedde. Ekyo kyekiraga nti Katonda. Odonga nti no bameka abakoze olutabaala Mmengo. Okwoza olutabaalo. Ssaabasajja n'alabikako. Ojja kusanga nani? Olowooza lwaki yalabika ku Kyagulanyi? It was not planned. Bw'otunuulira nabadde nali nkugamba nti bw'otunuulira oluyimba lwa Kyagulanyi abantu bangi bayimba ennyimba za Buganda. Naye okimanyi lwe luyimba lwokka olulaga ekifaananyi ekituufu eky'Omuganda. Nyimbira Kabaka wange. Lwe luyimba lwokka olulaga kubanga mulimu akanyiri akagamba nga nnyonnyola Omuganda nga teyannyonnyolako naye nga nnyonnyola Omuganda ng'era nnyonnyola gy'asibuka. Nti nsibuka mu Bwakabaka bwa Buganda ewa Ssaabasajja Muwenda Mutebi. Eyo gy'osanga abantu ab'empisa enningi abaaniriza kabeere muyise. Kale bwe gutyo buli ggwanga tukola nalyo tuseka nalyo tubunga nalyo. Era tunyonwalira ebitunyiga bitunyigira wamu n'ebitusanyusa. Era ffe Kabaka waffe ke kabonero kaffe akalaga nti Katonda ne Buganda omwoyo gumu bwe guti. Naye njagala onnyonnyole owulire engeri gy'annyonnyola Obuganda. Bwe yatuuka n'annyonnyolako ne ku Bassekabaka amagero bamuteesa nti siyinza kuyimba n'embeerabira bano. Ono ye Kabaka eyawandiika ebbaluwa okuyita Abazungu okuleeta buli kimu mmwe kye mulabako. Ate nekisaasaana buli wamu. Okitegeera? Kati obunnabbi bwe butwe bugenda bukola ki? Bweyoleka. Obunnabbi bwe bweyoleka n'enkulaga nti omuntu nga bwe tugamba nti Kabaka kisikize kya Katonda okutuuka okuyitawo nga Bobi Wine azze okuwoza olutabaalo Kabaka Bonero kasooka. Mu struggle gye baalimu kwolwo babasibye babaganya ogenda okola campaign gye baali bagenda okukola. Njagala otunuulire ŋŋaali eyo mwe temwagyetegereza bulungi. Yawujja ebiwawaatiro n'ebiwanika n'ebigaziya nga Mbuleera. Ekitegeeza ki? Neemala n'evunnama emirundi 3. Ani yali alabyeko ng'evunnama?
anti kyenkulaga obubonero abantu batasobola kutegeera naddala abantu nga tayina mwoyo wa munda abensi bali mutegeera. Ebyo bitegeerewa muntu ng'alinga nnamba emu ajjudde omwoyo omutukuvu nti olwaleero ng'ali okola akabonero kambuleera mu biwawaatiro bye negaziya ebe yina kyeraga ensi kubanga ng'ali tukimanyi Crested Crane nti ke kabonero kaffe kye twalonda ku lw'eggwanga. Eggwanga bwe lisiima obwakabaka bwonna obwali bwegasse oba obwegatta okwa Uganda independence n'okulifuula eggwanga kitegeeza ekinyonyi ekyo kiyina ekyenjawulo ku binyonyi ebirala. Lwaki? Omwoyo gwa Uganda omulamba n'obwakabaka buno bwonna obwegatta busitula amaanyi gaabwo ku lwa Katonda ne gwambala ekinyonyi kino. Kiri hambo dise tuli kisanga nti kiri mu kulwana. Okitegeera? Mu kwambala ekinyonyi kino ku lw'okuba bakironze kituuka tayimu ne kikola obubonero obulamu ebyafaayo aba hoteli bagamba tebalanko kinyonyi ekyawo bwe gwasooka. Naye obukakafu obukakata nti kyajja kimu okusimbolayizinga nti bannange akabonero ne kikakola okuvunama ne kivunama nti fenga eggwanga bino bigambo ebisobola okulabwa omuntu aliko omwoyo fenga eggwanga tukkiririza muono kwe kuvunama okw'emirundi 3. Ate kye biwawaatiro kitegeeza ki? Kabonero ka ambuleera okusitula ebiwaatiro ne kikola kiti ng'ate tekibuuka. Kabonero ka ambuleera enkeera ne kinona abaana baakyo ne bajja nga basimba layini ne kikomawo ku makya hoteli okulaga nti ffenna mugendo ku ono n'abali ewaka tubanonyeeyo. Nkunyonnyola kinyonyi okiwulira n'abali ewaka bonna mubagambe tubanonyeeyo musululu moja wano sinze nzekka wabula abajjwa n'abazzukulu ono eggwanga liba limaze okwogerawo. Naye lwakuba liba lyogedde mu nsi ya mwoyo era abatalina mwoyo tebayinza kitegeera era bagenda kayana osanga n'aba movement nga baseka nga babuza ekinyonyi kyeki kubanga mwoyo tebamuyina banamugjawa bayina kibuyaga nakati bagenda kayana ojja kulaba omuntu yenna ayina kibuyaga ng'akayana ng'agamba naye omuntu ayina mwoyo asobola okutegeera obubonero obw'enjawulo. Ngenda kubuulira ekintu kimu, obubonero obw'enjawulo tebutegeerwa buli muntu. Waliwo kabaka ekitundu ky'omukono kyawandiika ku kisenge kye. Ekitundu ky'omukono omukono kyawandiika ku kisenge kye ng'akiraba. Ebigambo bye kyawandiika biri mu kitabo kya Danyeri essuula eyinza okuba ya 6. Akanyiriri kayinza okuba omanyi njagala nnyo engeri abantu gye batasoma ebintu ebimu tubibagamba ne bagamba nti balowooza mulimba. Abantu abamu tebasoma kati samu bintu Danyeri Danyeri oba ssuula ya 6. Aha. Mwe. Gwe.
siwe wano naye oba yakutaano nekiri mu Danieli bajja kinonyeza mu Danieli essuula ndoza yakutaano oba ya awo watyo waliwo kabaka yaddira n'anywera mu yeekaalu ya Katonda omwenge n'asinza ebibumbe bya zaabu n'ebya ffeeza era n'ebibumbe ebikompe eby'omu yeekaalu bya Katonda n'abigabuliramu abazaana be n'abaddu mu yeekaalu ya Katonda. Kitundu ky'omukono ne kijja mu maaso ge ekiro nga yeebase ne kiwandiika ebigambo ku kisenge. Ebigambo ebyali bigamba nti mene tekel ufazin perus. Ekyali kigamba nti mene Katonda abaze obwakabaka bwo era bukomeza. Tekel ogereddwa mu kigera era ne kirabika ng'obulako. Tereddwa ku minzaani newesanga nga tozitowa. Ufazin perus kale obwakabaka bwo bukujiddwako ne bwebwe eri Abamedi n'Abaperusi. Olw'ebikola bye yali akola. Olw'ebikola bye yali akoze. Yanoonya vunula ekirooto ekyo oba ebiwandiiko ebyo n'aleeta abagezi abaali mu bwakabaka bonna ne balemwa. N'aleeta abasamize ne bamama Fina ne balemwa. Ab'ebiseera ebyo. N'agamba ne bagamba waliwo omuntu omu gwe tumanyi ayinza okusoma ekiwandiiko kino n'akuvunwa n'amakulu gaakyo. Kakati bamala okulemwa bamama Fina baakuli ne baprofesa baakuli basaamukazibwe bamala okulemwa ne bagamba tukoze tutya. Ne bagamba naye nga kabaka yataddewo anaaweebwa omukufu ogwa zaabu anakivuunula anaayambazibwa olugoye olw'effulungu ebiseera zaali ez'ebbeeyi ezitagambika ez'abakungu anaaba omufuzi ogwokusatu mu bwakabaka kasita okivuunula ekigambo ekyawandiikiddwa omukono baaba inofiirawo mukono oba gwali gwa malayika oba gwa Katonda n'ekitundu ky'omukono kyajja ne kiwandika ku kisenge. Danieli mpaka wabeerawo eyamugalaga nti ayi kabaka asobola okuvunula ekintu kino ali omu. Kaddu baakaleeta mu baana abajja ku buddo aba Yuda ba mu Yuda era oyo y'anaasobola okuvunula ekigambo kino. Babunyage bwa Yuda yayinza okusoma ayina amaanyi g'obwa Katonda ag'enjawulo alabiddwako ng'akola obuntuntu naga bamuleete. Bano bonna abaprofesa nga balemeddwa ne balyoka bamuleeta. Ye yakivuunula n'amugamba nti Katonda yakuwa obuyinza ng'otta gw'oyagala ng'era oyimusa gw'oyagala. Newankubadde wamanya ebyagwa ku bajjajjaabo ba Nebukadduneeza ne baani bwe baajeemera Katonda naye era nawe wajeema. Obusungu bwa Katonda kyebuvudde bulinnya n'atuma n'ekitundu ky'omukono okuva mu maaso ge ne kiwandiika n'ebiwandiiko ebyo. Ngenda bikuvuunulira naye empeera zo sigala nazo. Saagala. Watukuganira empeera nga ejjudde bwetu mu bufuzi bwa kabaka ng'okwata kyakusatu ng'okimanyi. Naye empeera zo kola ki? Sigala nazo era n'abivuunula nga biwandiikiddwa. Nga wobinyonyodde wali. Era ekiro ekyo kabaka oyo ndowooza yafa. Katonda yalinda wabeewa gwe bafuna abimuvuunulira n'alyoka ayitamu. Okitegeera? Era obwakabaka obwo ne busaanyizibwawo ddala. Ebiseera ebisinga obungi okwonoona kw'omuntu bwe kulinnya wabeerawo obubonero obujja ng'olina mukulembeze nga bukugjeeko amaanyi naye ggwe n'otakitegeera. Abamu basigala beeyita nakasajja ffuba nga bagamba nti bwe tujja kubatta busi tubamalewo. Ekituufu. Naye sayidi ya Katonda eri sayidi yo. Kati bw'osanga bakutte emundu n'akubuza Katonda bye biki.
kubanga olwona abakkiririzaamu nti bo bali kye bali lwakubeera bo. Omuntu wagamba nti n'omusirikale omwali n'amasazi 100 mmeka aba kitegeeza ki? Naye olina okumanya nti n'abantu abajeemu Katonda asobola obateekako omukulembeze omubi n'abateekako kibonyoobonyo nga kibonerezo. Atubonereza muyinza okuba muli bajeemu n'abawa kibonerezo. Kati obubonero bwe buto obujja naye bagezi be babukola ki? Be babutegeera batya. Buli muntu ow'enjawulo abaako obubonero obumutambulirako. Nsose n'enkulaga kali akakabaka ndowooza bali bamuyita oba Berutasaaza oba ani ekiwulira kati nkuleetera akabonero akalala. Ono y'omu ku bantu the 100 most influenced person in the world. Yesu. Bw'onaasoma mu katabo ako kennyini ke nkugamba ojja kulaba byafo bye yakola n'ebiwandiikiddwa ne mu Bayibuli wabula bingi ne bye bataawandiika. Omwami oyo mu kuzaalibwa ku mulembe gwa kabaka Kerode abaali basobola okutegeera obubonero omuntu wanaazaalibwa be baali abaami okuva wa Nazareth. Baali bava na mu Gulisi. Bava mu Gulisi. Gulisi kyeki mu Luganda. Mu Luganda? Gulisi kyeki mu Luganda. Ense Gulisi mu Luganda. Jeri mu Luganda. Gulisi teriyo mu Luganda. Buyonaani kyeki. Gulisi ye Buyonaani. Nedda. Nambe mu nedda. Tindaku. Tako manyo bagiyita mu Luganda. Butuluki. Yes. Eyo njimanyi. Greece. Buyonaani? No, ekikama mane chula isibaini bategeeza Greece. Abagezigezi babeeri mu Buyonaani. Mu Greece. Ne bajja. Nga bagoberera munyenye. Akabonero akalaga omwana wanaazaalibwa yali munyenye. Olejja kubuuza emunyenye zasooka okujja ku ggulu zaaliko ne waliwo ey'enjawulo. Kati namwe mujja kukwata ŋŋaali yammwe mugijje mu zoo mugiteeke ku wammwe mugambe noono mugenzeko nene mugenzeeko naye eno tewali yagiyise era si ya mu zoo. Eno teri temudi. Okitegeera? Kuba ziri ezo bintu byateeka mu zoo bibeera temudi. Eno tewali yagiyise n'abahoteri bagete tugirabangako na ya mu kyalo. Tetulabangako wano ku ŋŋaali. Mu mbeera yonna eyo gye nkulaga mbadde nkulaga nti abagezi ne bajja nga bagoberera ki? Omwana wanaazaalibwa kati njagala owulira omuntu aliko amaanyi ag'enjawulo. Ne batta abaana okuva ku myaka 5 mpaka ku lunaku olusooka. Naye era ye n'awonawo. Nkulaga amaanyi Katonda nga akutaddeko amaanyi ge. Ng'akwanzeeko eddusu. Naye yaliko akabonero akamunyenye ne baga nti agenda kuzaalibwa mu kifo kya bwavu mu kiraalo kya nte. Kituufu. Okitegeera? Y'omu ku bantu oyo Nabbi Mulamba abamu ne bayita n'omwana wa Katonda. Naye nkulaga obukulu n'obubonero obukola ki? Obweyoleka. Obumutambulirako. Kankulage obubonero obulala. Leero nazze kulaga bubonero. Kituufu. Era mutegeere obubonero butambula butya era Katonda akozesa atya obubonero lwakuba bangi tebabutegeera balinda kutuukibwako bibonyoobonyo. Balinda bibonyoobonyo. Okay. Ng'ebyatuuka ku Firawuna. Omanyi Firawuna ayogerako ng'omu ku muntu akyasinza obujjemu ku nsi kuno. Era bwe baabuuza Nabbi Muhammad abantu abakyasinza obujjemu ku nsi kuno bwe yasooka okwayo yali Firawuna. Naga Falaawo y'omu ku bantu abakyasinza obujjemu. Kati nkubuulira abalala. Abalala baali babiri abaali abavubuka babiri. Abavubuka bano baali bajeemu nnyo okusinza ku Nabbi we yabanyumyako nga balabika baali ku mulembe gw'emabega ndowooza ng'ogwa Nabbi Nuuwa obujeemu bwabwe bwali wano.
bano bagamba nabbi nti oba kakasa oli nabbi kyoba soko tukolera wonkuba ekigo ng'oli nabbi naye nabbi gwe baali bagamba ali munafunafu nga tebavuka b'amaanyi naye bagamba Katonda yamujjuza amaanyi n'amegga omu ku bo baleka balina basatu era ne bagaana okumatira yamugamba oba oli nabbi tujjire mu lwazi olwo ejjamu ekintu nabbi n'asaala laakazi bbiri n'ajja ku lwazi bwe yamala okusaba Katonda olwazi ne lubajjuka ne luvaamu eŋŋamiya enjerutuku naye teyajja yokka nejja n'omwana gwayo kati nkulaga obujemu bw'abana abavubuka naye yagirako akakwakkulizo wenywa ku luzzi kwolwo yokka yenywa ekyalo kyonna tekinywa tekisena nga leero bwenywa enkya abantu nga basena ku luzzi ate n'eŋŋamiya ye n'omwana gwayo jjukira eŋŋamiya enywa jjukira erwawo okunywa naye ekyenjawulo kye yali eyina nga bw'emala okunywa amata geevaamu nga gabuna ekyalo kyonna genda mu Kurani abasajja abagimanyi obulungi egibikula bajja kubuulira nze manyi soogera bintu by'amaswabba abavubuka bano baatuka ne beemulugunya naye eŋŋamiya tumalako eto emirembe nga tuyinza tutya obutanywa mazzi newankubadde yava mu lwazi mbusimanyi Katonda yagireeta ne bagiteeka ku luzzi ne bagitta eŋŋamiya ng'egenza okunywa amazzi n'omwana gwayo omwana ne gudduka ne gukaabira ku lusozi naye nabbi n'agamba nti ogwo omwana ogukaabidde ku lusozi tegukaabangako waliwo ekizibu ne basanga eŋŋamiya avuka no bagikoze eki abavubuka bano benkunyonnyolako embeera gye baatuukamu tewali ayaya gifuuse ku nsi kuno Katonda abamu yabafuula abayero n'afuulako abamyufu omuloba n'amufuula ki nga kala gye balina atambula wayero ng'essaati ya muvumenti kandi obuuza abaswaba abasomya eddiini bakubuulire ng'atambula wayero ng'essaati ya muvumenti awuuyo bano abaagisse naye era abavubuka bano baatuuka kufa nga baganya okwenenya ekibonyebonye ekyo kyabatta naye basigalawoko ku nsi baba omukisa ogwenenya tebeenenya kati nabbi be bantu ba mirundi ebiri bagamba abakyasinze okwonoona ku nsi kuno akiwulira nti baatuuka n'okufulibwako abayero beenenye abayero mwenenye ensonga temugitwala layituli mwenenye ne bakola ki ne bagaana ng'era ne bano banaagaana ng'era n'abamu we bagaana ate nga baali bali kubonera obuki obulamu nga baali balabe kubonera obuki obulamu mu nsi yonna omuntu anaabeera naggwano ye muntu alaba omukisa gwe n'agumanya n'agukozesa wabula ekyenjawulo kye guyina nti abagutegeera batini nga gukyaliwo bangi batuuka okugutegeera nga gugenze oba guyayaanira abamu bagufiira tebagutegedde abatono be bagutegeera obubonero bw'oba obutunuulidde butya nga bawanuuza nti omuntu anaabeera kabaka azaalibwa bw'ati nti azaalibwako n'obubonero okitegeera era obubonero obwo butambula mu mawanga mangi kankuwa ekyokulabirako nze leero nazze kubawa bubonero nga mbagaziyiriza bw'otunuulira firimu mugende muginoonye nga bazannya ku bwakabaka bwa Koreya butya bwesituka etuuka okubeera bwetyo ngenda bawa ku bakabaka nga basatu abakoreya abaaliko emabega ng'ekyali wamu ng'ekyayitibwa Goggolyo okiwulira firimu zeffuluma eggwanga baali baliita Goggolyo kakati mulimu omuwala eyazaalibwa nga mulongo naye ng'okuzaala omulongo kibanga ekivve era omuwala oyo kabaka yafumbafumba nnyo ng'alina omusajja ow'oku lusegere gwe baayitanga loodi munno
Erinnya la Mutumale ya Luganda. Abakole amanya gagagalo fana Oluganda. Lodi munno. Wakati waliwo bakilushuku baliyo bani gagalo fana mwago Oluganda. Era obo oluwulidde. Bajja munno wa. Kakati lodi munno yakukusa omwana oyo n'atuuka mufulumya naye omwana oyo yamala nga ne kitaba amaze okufa nga ne mulongo munne bamusse omwana oyo n'akomezebwawo mu lubiri. Omuwala. Omuwala oyo baali bamuyita Kunsunduku. Abakole yabo bamuyitanga Dukumani. Omuwala ate nga mutadde Dukumani. Kubanga Dukumani mu lukole yakyali kirabika ndowooza nga kiringa kitegeeza nti kyakula sajja. Oh yeah. Chakula Ashulira kalenzi kana Katomu boy. Aha. Kakati nga bakayita Dukumani. Naye bwe yatandika okayanira obuyinza mushira. Nga bugenda okukyuka okukwata obuyinza obwakole obwakabaka obwe bwalimu obwashira. Mwalimu omukazi bamuyitanga Mishiri ye yali asinga okuba omutemu. Ng'era n'alina omutemu ow'okumwanjo bamuyitanga Kirushuku. Naye abantu bonna nga bakoze ebintu ebitagambika. Waliwo akabonero akaali akalamu akaali katalabangako biseera ebyo. Obudde bwaziba emisana ttuku nga banoonya Dukumani okumutta. Kulaga nti gumunonya siwa bulijjo. Obudde bwaziba emisana ki? Teke. Emisana teke obudde bwaziba. Bugenda okuzibula nga Dukumani ali mu lubiri. Nga Mishiri amulaba kabadde ayagala omuttira mu kyama. Kyokka nga ate waliwo abalanzi abali ab'enjawulo abaali bakiranze babbidaamu. Ng'era kino kijja kubawo sejja kuyita ng'abantu tebagirabangako kaali kabonero k'amaanyi. Era Dukumani ng'akozesa baya Shinlanga yatuuka tayimu n'abeera nga alidde obwanna abakyala obwaki obashira. Bagogoli. Okiwulira nga yaliko. Oyo omu akabonero akaali kalaga akaali ak'enjawulo nti obwakabaka bonna bwakwata enzikiza. Ekire kyakwata. Enzikiza n'ebuna. Ng'omuwala ono aliko amaanyi agaki ag'enjawulo. Yafunanga n'abamulwanirako batamanyi gye bava. Kuba kati nga Bidaamu yali muyizi wa lodi munno nga balina eyo ebbali. Naye yajja yekala agamba ate kati nze nnyina okugoberera paka. Ate nga Bidaamu yali musajja nga wa ttabbu nnyo. Kati oyo omu. Obwakubiri ngenda kuwa ku Jumongo. Jumongo omunyumyakoko. Nga basobeddwa. Banoonya nakyebazaako. Eggwanga lyonna Chief Priest n'agamba Jumongo genda osabe. Saba Katonda. Ensi enzikiza yakwata. Omuyaga ne guyita nga Jumongo afukamidde ali mu kusaba. Kaali kabonero akaalabwa obwakabaka bonna. Okay. Kaali kabonero akaalabwa obwakabaka bwonna. Era n'ebyanga biganye nga ye Jumongo mwana wattu yayitanga mu kusomozebwa nga banoonya na mutta. Nga wola bulumu we banoonya Kyagulanyi. Ne bonna nga abayitamu abo. Yita wano nedda ng'anye lwaki mumpisaawo biki? Tojja gendayo wali biki? Mboko nevuga ki omwana n'akutegeera kakati okwo Jumongo naye n'akuzza wabbali. Nkulaga abantu abala bakoze firimu ezo basobola okulaba obubonero obw'enjawulo obutambulira ku muntu. Okay. Genda ku musajja gwe bayita King Daijo Yanga. Abo n'abagogulyo. Ekiwulira ogende ku King Daijo Yanga ojja kulaba obubonero obulamu obutambulira mu bantu bano abanaabeera abakulembeze. Kubanga abakulembeze bakolanga obubonero naye ng'obubonero bwabwe akato nabo tebabupulaanize. Ne bagamba kino kibaddewo. Kino ekibaddewo. Kino nga tekirabikangako. Kino nga tekirabikangako. Kati omuntu yenna abuusabuusa munyinyonyola yange mu kabonero ka Ŋŋaali nti yazzeemu n'emugoberera ne mu disitulikiti endala. Ku ssaawa nga 5 ez'okumakya ku Lwokutaano omwana yabadde agitadde ku live nti n'endala yino etugoberera. Saayikolaga live. Wangamba aha
kati bano bali live ngaliyo giraba etambula era munagamba mbuno ekifaananyi baagize kigire ngiraba n'endala yine tugoberera bw'oba tunuulidde kakati abantu abasobola okunnyonnyola be basobola okunnyonnyola n'ogamba kino kitegeeza ki era bwe kituuka ku ffe abakkiriza osobola okulaba n'ogamba okusinziira ku kino ne ku kino ne ku kino ne ku kino awo ne tugatta kakati ne tutandika okubala mu mbaleri gye twayitanga ya Greek mythology bagita Greek mythology ne tutandika okubala kati awo ne tutandika okugatta the Roman numerals ne ziruma tugenda okulaba ng'ekigambo kivuddemu nti duke inarutamu ekivunulwa okay kakati duke inarutamu ekivunulwa gwe omanyi ennimi manyi nyingi munasonyiwa kakati bw'oba otunuulidde tosobola kubeera n'obuusabuusa amaanyi ga Kyagulanyi awo oba oliko ekizibu eky'amaanyi kubanze ngenda kukubuulira ekiraga amaanyi ga Kyagulanyi munange buli amujjonkera amujjako ekikolimu ojolaba abantu bonna abeekiise mu kkubo lya Kyagulanyi either mulemesa omujjonkera oba okukola ki abatagobeddwa abalala bali luzira ekyo kituufu buli akoze ebitali byanse bitajja ebitagatta Kyagulanyi abaali amaanyi gabaweddeko ng'ate olumu ayogedde nti mugaba maleeko ekituufu kakati ensi bwetu bwekola ki bwetambula nsobola okubuulira bingi n'enkesa n'okkeesa bwe mba ntudde kunnyonnyola Kyagulanyi naye nze obubonero bwonna obatambulira ku Kyagulanyi nja bubannyonnyola nze atategedde kabonero ako akaŋŋaali yazze etya ebe standinze ku ki okunona abaana baayo nabo okujja enkeera kitegeeza ki ate okumugoberera ne gye yabadde kitegeeza ki kyekyo ekitegeeza nti mu kubonaabona kwonna kw'oyitamu naye eggwanga liri wamu naawe kati n'okwagala kw'Obwakatonda kwakyuse bwe bubonero obwo okwogeza ebintu ebitayogera okutuma ebintu ebitatumibwa ne bikola ebintu eby'obuntu ebyalikoleddwa abantu bwe bubonero obunene obulaga omukulembeze addako mubadde balabi balungi tugenda kusukkawo tubadde tunnyonnyola ŋŋaali yadde nange empazo linze ne ŋŋamba nnamba emu ŋŋaali eno lwaki togikwata mukko ogambye obubonero buno obutegero olina okuba nga oliko omwoyo omutukuvu si kibuyaga mutwale eri kibuyaga wamu oba kibuyaga totawaana wanovaawo naye awo otegedde alina okuba nga ajjudde omwoyo era Katonda alina okuba nga yakuba n'omwoyo w'okutegeera bulungi nnyo n'otula n'otunulira n'ogamba mubadde balabi balungi tunaddamu olunaku olunaddako mweraba